Weewaawo ntendereza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange okubeera nga n'olunaku olwo tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Mwebaza olw'ekirabo eky'obulamu bwo, famire yo, ate era n'omukisa gwawadde mu mirimu egy'emikono gyo, ate era n'okuyaayaana kwatadde mu ggwe yenna afaayo okwagala okutegeera ddala ebyawandiikibwa. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth, era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutandika essula ey'okubiri ey'ekitabo eky'Abefeso oluvannyuma lw'emyezi 6 mu ssuula essookera ddala bwe tugenze mu maaso n'okuba nga tulima nga tulima wamu n'okubeera nga tukoola nga tutegeerera ddala obusufu obuli omwo obw'ensonga bwe tugwanidde okuba nga tukola tutya. Olunaku olwaleero nga tutandika ku ssuula eno ey'okubiri, kikulu nnyo okuba nga tutegeerera ddala nti mwene essuula ey'okubiri omutume Pawulo yagenderera okubeera nga atulaga obusufu n'okuyitirira okw'okwonoona okw'ekibi okuviirako okwonoona era n'ekitiibwa eky'obugagga obw'ekisa kya Katonda mu Kristo ekirabikira mu kulokola abajeemu abo aboonoonyi, era n'enkomerero ey'obukyayi eyali wakati w'Abayudaaya ne Bannaggwanga okubeera nga kaakano bo bonna bannyumba emu eya Katonda, era okuba nga tuzimbiddwa kaakano ku musingi ogw'abatume ne bannabbi nga Kristo ly'ejjinja ery'oku nsonda. So era omutwe gwaffe olunaku olwaleero gwe mutwe gwe tuyita bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe. So gwe mutwe gwe njagala tubeere nga tutunulya, era njagala tandika nga nkusomera ennyiriri ezisooka 3 era nga nywereza ddala ensonga gye ŋŋendedde ddala mu maaso n'okuba nga ndaga nti omubuulizi talina kyonna ky'asobola kubuulira wabula okuggyako ekyo ky'alaba mu byawandiikibwa. Era tunywezezza mu masomo gali amala gonna ne tulagira ddala mu butuufu obw'ensonga nti Katonda mwene yateekateeka ekyo kye tulina okuba nga tukola tutya tuyiga. Katonda mwene yateekateeka ekyo kye tuba tugwanidde okuba nga tuyiga mu ekyo ekyawandiikibwa ekiba kiri mu maaso gaffe. Era njagala ntandike nga nkusomera ennyiriri ezo otegeerere ddala bulungi ensonga etulindiridde. Egamba era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe. Olwokubiri, bye mwatambulirangamu edda nga emirembe egy'ensi eno bwe giri, okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga, omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira. Olwokusatu, era naffe ffenna bye twatambulirangamu edda mu kwegomba kw'omubiri gwaffe nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala, ne tubeera olwo obuzaalirwana obw'abaana ab'obusungu nga abalala. So kati ezo ensonga zonna zitulindiridde, naye kyenjagala ekikulu tubeere nga tutandika nga tufiirayo ddala okuba nga tunnyonnyoka, kwe kutegeera nti bw'otunulya ennyiriri zino zonna 3 ziragira ddala embeera ey'ennaku eri abantu bonna, abaami, abakyala n'abaana nga tebannaba kuzaalibwa mulundi gwakubiri, nti embeera eno ezingiramu n'abalonde ba Katonda abali mu Bayudaaya ne Bannaggwanga, nti ffe ffenna abantu tuli mu kwonoona okusukkulumu ennyo, mu kukyama okusukkulumu ennyo, mu butaliimu obusukkulumu ennyo. Ekitegeeza nti teriyo muntu yenna asobola agamba nti ye ali buki bulungi. Olw'ensonga eyo mikwano, ensonga enkulu ey'okufiibwako wano kwe kutegeerera ddala nti Bayibuli kyeraze kituufu, nti kyeraze kyannamaddala. Embeera yaffe ey'okuba nti twali twafiira mu byonoono n'ebibi byaffe, embeera eyo etegeeza omuntu yenna atalokokanga tasobola kubeera nga atambula oba nga yeekulula ne ka inch akamu okudda eri Katonda ku lulwe, paka nga Katonda mwene yagenze maaso n'okuleeta enjawulo mu bulamu bw'oyo omuntu. Ensonga eno Pawulo gy'anyweza
eri Abefeso bw'agamba era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde. Omufu kiki kyasobola okwekolera? Omuntu nga mufu asobola kwekolera ki? Kwejjukira Laazaalo ennaku nnya nga zimaze okuyita, omu ku bannyinaze be yagenda maaso n'okuba ng'agamba ti n'okuwunya awunya. Tewali mufu kyasobola kukola. Talina maanyi geerokola ate era talina maanyi geereeta eri Katonda. Era Pawulo ensonga gy'alagaano y'ensonga ekubira ddala embuulira enkyamu gye tuwulira leero mu makanisa ne zi crusade. Eraga nti omuntu omufu mu byonoono bye asobola okusalawo n'alokoka. Salawo leero muganda wange, mwannyinaze olokoke. Ekyawandiikibwa kye tusoma kitulagira ddala omufu tasobola kusalawo. Omufu tasobola kwerokola. Omufu talina kuyaayana kwa Katonda n'ebintu bya Katonda. Ekyewuunyisa Bayibuli etulaga nti Katonda yatutonda mu ngeri bweti. Bw'osoma mu Buulizi essuula ey'omusanvu olwa 28 lugamba, laba kino kyokka kye nalaba, nga Katonda yakola abantu nga balongoofu, naye bo ne banoonya bingi bye baagunja. Mu kutondebwa kwaffe, mu kikula kyaffe eky'okutondebwa, twatondebwa nga tuli balongoofu, wabula ffe abeeyonoona bwe twagunja bingi, bwe twanoonya ebingi bye twagunja. Era kaakano wetwogerera abantu bonna wabweru wa Kristo bali mu bujeemu. Era ekifo ekyo abantu bonna abali wabweru wa Kristo kye balimu, Bayibuli ekifo kyeyita ekifo eky'okuba nga tweyonoona oba ekifo eky'okuba nga twakyama. Ensomesa ey'okukyama oba okweyonoona y'ensomesa etegeeza nti mu kikula kyaffe, y'ensomesa etegeeza nti ekikula kyaffe eky'obuntu kyonna kyayonoonebwa, kyonna kyakyama olw'okugwa Bayibuli kweyogerako mu lubereberye essuula ey'okusatu. So okusomesa kuno okw'okweyonoona oba okukyama tetukuteeka ku kyawandiikibwa, wabula ekyawandiikibwa kye kituwa ensomesa eyo gye kiba kisongako. Omuntu atwala eddala n'ekkaanya ebyawandiikibwa asobola ddala okutuuka ku ddaala eritegeera ekyawandiikibwa kisonga ku nsomesa kyeno. So kati wano tulaba okukyama oba okugwa okw'omuntu oba okweyonoona kw'omuntu. Olw'ekyo Bayibuli kyeraga nti bwe mwali nga mwafiira mu byonoono n'ebibi byammwe. Kwonoona okwa Adamu kuba nti yatukiikirira ffe ffenna. Ebikolwa bye oba ekikolwa kye tekyakosa ye yekka, wabula kyakosa abo bonna abazzukulu be. Y'ensonga lwaki bw'osoma Bayibuli enywereza ddala mu lubereberye essuula ey'omukaaga olunyiriri olwokutaano ng'egamba nti Mukama n'alaba obubi obw'abantu nga bungi mu nsi, na buli kwefumitiza kw'ebirowoozo eby'omutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Ensonga eyo eddibwamu mu lubereberye 8:21, mu ngero 6:18, mu Mubuulizi 9:3, mu Yeremiya 17:9 nti Mukama n'alaba obubi obw'omuntu nga bungi mu nsi, nga buli kwefumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Yoyo omuntu wabweru wa Kristo Yesu, bw'atyo bw'ali. Era Pawulo bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga anywereza ddala ensonga nga akwata okuwandiika okwawandiikibwa mu Nazabuli mu ssuula ey'e14 olunyiriri olusooka paka olwokusatu ne Zabuli 53 olusooka paka olwokusatu, bw'ati Pawulo bwe yawandiika mu Baluumi essuula ey'okusatu olw'e10 paka olw'e12, nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda, bonna baakyama, bafuuka butasaana wamu, tewali akola bulungi, tewali n'omu. Yeyo embeera muganda wange ennyonnyola abantu bonna wabweru wa Kristo. Yeyo embeera Pawulo gy'ali okubeera nga anyweza bwe mwali mufiiridde mu byonoono byammwe n'ebibi. Kyekyo Pawulo kyategeeza mu kubeera nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda,
bonna baakyama, bafuuka batasaana wamu, tewali akola bulungi, tewali n'omu. Ensonga lwaki Mukama waffe ateera naye agenda ddala maaso n'anyweza. Ekigambo eky'Oluyunaani kiri unas dunatai, ekitegeeza nti tewali ayinza kujja gye ndi Kitange eyantuma bw'atamwalula. Tewali ayinza kujja gye ndi Kitange eyantuma bw'atamwalula. Eyo ye Yokaana 6:4. Mukama waffe Yesu Kristo tasonga ku nsonga ndala, asonga ku nsonga y'emu ey'okufa kwaffe mu byonoono byaffe n'ebibi. Y'ensonga y'emu gy'anyweza ey'okweyonoona kwaffe, okukyama kwaffe, obutasaana bwaffe. Atanoonya Katonda yeereeta atya eri Katonda? Atategeera anayereeta atya eri Katonda? Era kikulu nnyo okunyweza nti bwe twogera ku butasaana bw'omuntu, ku kweyonoona kw'omuntu, ku kukyama kw'omuntu yenna, kikulu nakyo okuba nga tutereeza ne tunyonnyola nga tulaga. Bwe twogera ku kukyama, ku butasaana, ku kweyonoona kw'omuntu yenna, tetutegeeza nti atannalokoka talinaako kantu kalungi kasobola kukola. Waliwo abantu abatannala kulokoka waliwo ebintu ebirungi bye bakola mu famire zaabwe, mu bitundu gye babeera, ku mirimu gyabwe ne mu bifo ebirala, ng'era bakola oluusi n'okusala okulungi, naye ekyo tekikyusa kikula kyabwe kya kubeera nti bafu eri Katonda. Kyetutegeeza kye kino nti bwe twogera ku butasaana, ku kweyonoona kw'omuntu yenna, ku kukyama kw'omuntu yenna, tutegeeza buli kitundu kyonna eky'ekikula kye kyakosebwa ekibi. So y'ensonga lwaki bw'osoma Zabbuli eya 51:5 Munnazzabbuli ayogera ebigambo bino byagenda mu maaso n'okuba nga akola ki? Ayogera. N'agamba nti laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona, ne mu kwonoona mange mwe yanzaalira. Y'oyo omuntu. Bw'oba otunuulidde Yobu essula 14 enyweza n'egamba ani ayinza okujja ekintu ekirongoofu mu kitali kirongoofu? Tewali n'omu. Gwe nange tetusobola kwerongoosa. Atali mulongoofu tasobola kukola bikolwa bya bulongoofu, tasobola kwesaanyiza mu maaso ga Katonda. Yobu 15:14 enyweza n'egamba nti omuntu kye ki abeera omulongoofu? N'oyo azaalibwa omukazi abeera mutukuvu? Isaaya egenda nayo n'enyweza. Isaaya 48 enyweza n'egamba nti weewaawo towuliranga, weewaawo tomanyanga, weewaawo obwedda bwonna okutuuko tekuggukanga, kubanga manyanga wazaalibwa walyazaamanya nnyo era wayitibwa musobya okuva mu lubuto. Bayibuli egaziya bugaziya nsonga. Y'oyo omuntu era ekyo kyali. Ekitegeeza nti tewaliiwo muntu yenna asobola kukola kintu kyonna ne kikkirizibwa mu maaso ga Katonda, era teriyo muntu yenna asobola kwewaayiriza nti ayimiridde bulungi ne Katonda okuyita mu bikolwa bye. Sifaayo oba bamu babayita bajulizi, oba bala basiiba, oba bala bagenda Mekka, oba bala bagenda Isirayiri, oba bala bagenda Namugongo n'ebifo ebirala byonna, oba bagaba obuyambi bwenkana butya, oba kiki, omuntu yenna ali wabweru wa Kristo Yesu talina kintu kyonna ky'asobola kukola kisobola kukkirizibwa mu maaso ga Katonda, era tasobola kwewaayiriza nti ayimiridde bulungi ne Katonda okuyita mu bikolwa bye. Ennyiriri zonna ze tulabye ziragira ddala ensonga ekyatuuka ku muntu bwe yajeemera Katonda. Kasita omuntu yajeemera Katonda lubereberye, yagwa mu mbeera gy'atasobola kubeera nga yeenunulamu oba nga yejjamu. Ekitegeeza ti ffe ffenna abazzukulu ba Adamu, ffe ffenna baana Adamu, Adamu bwe yayonoona twagwa mu mbeera gye tutasobola ffe ffenna kwejjamu, era embeera nga singa twali bagirekebwamu ffe ffenna twandizikiridde, era ekyo kye twandibadde tugwanira.
gwe lowooza singa Katonda yasalawo n'agamba sina n'omu gwe ngenda kulokola, ekyo kye twandigwanidde era tetwaligenze n'amaaso kugamba nti yii Mukama lwaki embeera gye twagwamu tetusobola gyerokolamu, tetuyina busobozi bugyejjamu singa tebubeera bwa Kristo. Ensonga lwaki ekisa ekya Bayibuli tekisobola kubeera kisa okuggyako omuntu ng'asoose n'ategeerera ddala Katonda y'ani mu butuukirivu bwe n'obutukuvu bwe. Omuntu aba tannaba tegeera butuukirivu n'obutukuvu bwa Katonda, ekitiibwa kya Katonda, amaanyi ga Katonda, obukulu bwa Katonda, tasobola kutegeera kisa kya Katonda. Nti ani asobola okusemberayo omutukuvu? Oyo atasemberekeka, oyo ali mu kitangaala nga teri muntu asobola kisemberera. Isaaya yalagibwa ekitiibwa kya Katonda n'akwata ku mimwa gye, era teri muntu asobola asiima kisa kya Katonda okuggyako nga osoose n'otegeera omuntu y'ani. Nti tuli basobya, tetutegeera, twakyama, tweyonoona, era nga kyetugwanira kiri kimu, ye Geyeena. Tetulina kantu kalungi konna ketusaanira mu maaso ga Katonda oba okuva eri Katonda. Kasita omuntu atuuka awo n'ategeera ebyo, aba ajja asiima ekisa kya Katonda. Ekyokusatu, omuntu bw'atategeera Kristo y'ani, kikumi ku kinnaakyo Katonda, kikumi ku kinnaakyo omuntu ataayonoona, ayatambulira mu butuukirivu n'akuuma amateeka gonna, eyagondera kitaawe mu byonna byamulagira. Omuntu oyo okutuuka n'okutegeera nti Kristo atamanya kibi yafuulibwa ekibi, ffe tulyoke tuwe obutuukirivu bwa Katonda, omuntu oyo talisiima kisa kya Katonda. N'ensonga ey'okuna twanukula tutya? So mu ebyo byonna bye tulabye, bye twakalabako, osobola okukkiriza ddala nti ffe ffenna tugwanidde kwesuula oba kwesigama ku kisa kya Katonda okufuna okutabaganyizibwa ne Katonda omutukuvu. Owatali kisa kya Katonda tetusobola kutabaganyizibwa ne Katonda oyo omutukuvu. Era mikwano, Pawulo bw'agamba nti bwe mwali mufiiridde mu byonoono byammwe n'ebibi, Pawulo ategeeza nti twali twafa mu mwoyo eri Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu. Twali twayawukanyizibwa mu mwoyo ne Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Era bw'anyweza Pawulo n'agamba nti bwe mwali nga mufiiridde, enjogera bw'etyo yakubeera nga anogaanya, tawaayiriza naye nga akakasa ensonga eri Abeefeso, ng'abalagira ddala nti temwali balwadde, temwali nti mwali mugenda kufa, naye mwali mwafa mu Adamu. Bayibuli eraga mu Bakolose ekisooka essula 15:22 nti mu Adamu bonna bafu, teri mulamu, nti eyo y'embeera ey'abantu bonna nga tebannazaalibwa mulundi gwakubiri okuva mu kwonoona okudda eri Katonda. Abantu bonna bali mu mbeera ey'okufa okw'omu mwoyo, Bakolosaayo 2:13, nga baafiira mu bibi byabwe n'ebyonoono byabwe. Buli muntu atannazaalibwa mulundi gwakubiri, musajja, mukyala n'omwana omufu, yali wansi w'okusalibwa omusango. Balumi 3:23, Balumi 6:23, Yokaana ekisooka 5:11, atalina mwana atalina bulamu, ekitegeeza nti obutaba na Katonda kwe kubanga oli mufu. Timoseewo ekisooka 6. Ensonga lwaki omuwandiisi w'oluyimba yagamba nti tewali mirimo gya mikono gyange gisobola tuukiza mateeka go, kubanga omufu kiki ky'osobola okwekolera? So mikwano, ensonga eno eviirako obutasobola bwaffe ku lwaffe okwanukula eri Katonda. Pawulo gy'asongako ng'agamba nti nga mwafiira mu byonoono byammwe n'ebibi, ekitegeeza embeera atali mukkiriza yenna gy'alimu, embeera gye yayitamu okuba nti mufu eri obulamu obwannamaddala. Bonna obalaba banoonya bintu abatannalokoka ebisobola okubeera nga bibaleetera okumatizibwa, okuyita mu bitamiiza, ebiragalalagala, obukaba, obwenzi, basajja kwagana ne basajja bannaabwe, bakyala kwagana ne bakyala bannaabwe, obulogo, ettima, entalo, ennyombo n'ebisigadde. So ebyonoono bino Pawulo
byayogerako n'ebibi bitegeeza ebyonoono eby'engeri ez'enjawulo abantu be baddiŋŋana, kwonoona okw'omutima, kwonoona okw'obulamu, kubanga Yokaana 3:4 eraga nti okwonoona kwe kumenya amateeka ga Katonda. Era embeera oba ekifo eky'okwonoona kye kifo eky'okubeera nga omuntu afaananyiziddwa ensi. Tofaananyizibwa Kristo wabula ofaananyizibwa ensi. Tonoonya kufaananyizibwa Kristo naye buli olukeera oyagala oeggulireyo ddala buli konna akali mu nsi okafaanane. Watandika ne guno omuze n'odda ku guno n'odda mu guno n'odda mu guno. So tuli ba Major General ffenna wabweru wa Kristo Yesu mu kwonoona. Abamu tetukola bikolwa n'ebifaananyi bye tulina mu ndowooza zaffe bya bwonoonyi nnyo nnyini ddala. Eri ffe abaaloka Pawulo awandiika mu Baluumi 6:2 ng'agamba nti no tuyinza tutya abaafa eri ekibi okuba abalamu eri kyo. Omuntu atali mulokole mulamu eri ekibi, omuntu omulokole mufu eri ekibi. Baluumi 12:2 etulaga nti ne tulina kufaananyizibwa nsi. Abatanalokoka ekyo ne bw'okimugamba tasobola kitegeera. So mukumaliriza njagala malirize nga neeyambisa kye tuyita quotes oba okwogera okumu okwakolebwa abantu ab'enjawulo. Kutandikira ddala njagala neeyambise kye tuyita Westminster Confession of Faith, ng'era Westminster Confession of Faith enebanga summary oba okufunza okw'ensomesa, okufunza okwa kino kyennyinza emaaso n'osomesaako. Abawandiisi bayo baalaga nti omuntu bwe yagwa mu mbeera ey'okwonoona ye yenna yabulwa obusobozi obw'okusalawo okukola ekirungi eky'omwoyo ekigoberera obulokozi, era omuntu ye yenna akyawa ekyo ekirungi kubanga mufu mu kwonoona, era talina busobozi ku lulwe kwekyusa oba okweteekateeka. Byebyo byonna bye njogeddeko. Omulala ayitibwa St. Augusto bwe yali awandiikira omwami ayitibwa Pelagius yamugamba nti entandikwa y'ekibi kye twafuna ku Adamu kyatubbako okusalawo okwa kyeyagalire mu mbeera eno wammanga, nti tetuyina busobozi obw'obutonde okwawula n'okulonda ekkubo lya Katonda, kubanga tetuyina kuyaayaana kwa butonde eri Katonda. Emitima gyaffe giri mu busibe obw'ekibi, era okuzaalibwa omulundi ogwokubiri okw'ekisa kya Katonda kwe kwokka okusobola otufuula ab'eddembe okuva mu buddu. Yeyo embeera gye tulimu, bw'ati Augusto bwe yawandiika. Omulala nga naye kaakano omugenzi ayitibwa A.W. Pink yagamba nti Kristo asobola okulokola abo bonna abeeyonoona, abali mu butasaana, abatategeera, abakyama, abaami n'abakyala n'abaana okuva mu bibi byabwe, wabula okutegeera n'okukkiriza n'okwagala amawulire amalungi agakwata ku oyo eyakomererwa era n'azuukira omulokozi. Tulina asooka kutegeera embeera gye tulimu. Ebigambo ebyo binywereza ddala nti teriyo muntu yenna asobola era ne mu bulamu obwa bulijjo okusiima obujjanjabi oba eddagala eriba limuweereddwa okuggyako ng'omuntu oyo asoose n'alagibwa embeera gy'alimu embi nnyo ey'obulamu bwe. Singa omuntu agenda eri omusawo n'amuwa bw'eddagala nti twala eddagala lino lijja kukuyamba, omuntu n'atasooka kulagibwa mbeera ey'obulamu bwe gy'alimu, tajja siima bujjanjabi. Ensonga lwaki nalaze nti ffenna ababuulira enjiri tugwanidde okubuulira enjiri mu mazima gaayo. Abantu tugwanidde osooka obbalaga Katonda y'ani, mutuukirivu, mutukuvu, standard ye eddala lyaliko lituli waggulu nnyo era wala nnyo gye tuli. Tetulina kye tusobola kukola kubanga twesaanyiza eri maaso ge. Tugwanidde okulaga aboonoonyi nti kituufu Bayibuli egamba nti ffenna twayonoona ne tulema kutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Balagibwe oba tubalage nti tweyonoona nnyo era kye tugwanira kiri kimu ge magombe. Awo Katonda aba tusasudde bulungi kye tugwanira. Era ekyokusatu tugwanidde okulaga abantu Kristo y'ani na kiki yatukolera. Oluvannyuma lw'okuttaanya ensonga tubayite okwanukula eri obubaka obwo nga beenenya amakubo gaabwe ag'okwonoona. Amazima g'ensonga ago gategeerebwa buli muntu yenna ajja kuyimba agambe nti kituufu
Kristo lwe lwazi lwaffe olw'edda n'edda mwe twekweka. Singa si Kristo teri n'omu asobola kuyimirira mu maaso ga Katonda. Bye byenjagadde tusooke okuba nga twekkaanya bw'anaabakkiriza ate tunaatandikira awo omulundi omulala, kubanga tutunuulira ekitundu ekyokubiri mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olusookera ddala. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna.